iPhone 20. Malo kwetega. Esimu egudde ddamu ogitereeze. Egusimu tegwa mudodo. Chumi. Linda katova awo soko lindeko soke tugaziyemu tulabe wano. Nange. Ate Kerovini. Ndi kumulamwa. Tambula ngujje no ku kamera weeri, tambula ngujja kamera weeri tulabe. Jangu gisemberere ddala figa gireetere ddala ku kamera. Njirabye mwedi. Yuse mabega. Chuka emabega tulabe. Turamu got his style. Akakabina kabate kakuunya nga ndabe ekintu. Njakola. Jamwaka pale. Why? Usiye gwe yalaza mabega. Ono siye modulo yo. Kibwe yayitamu. Mikey naye yadduka. Yayitamu ate wana ina kyakolawo Mikey. Mikey alaka bagamba yagenda just kuwumulamu bakola show. Ninalabye ka video ke ngaali ku share UK. Passport yagiwadde ate muyimbi Mikey kyo akola zaaki. Passport yagiwaddeyo. Yagenda kola comedy namulabyeko UK ng'akola comedy. Mikey passport yagiandinze ova anoonya asayiramu. Okitegedde? Ebifaananyi bye balaga nti yakomyewo bikadde abuzabuza mmwe. Kabaata lwaki abaana batuleseewo nnyo? Lwaki tetugenda mu Bulaayi eyo? Ayi nange kyembuuza Mikey abadde wano nga TikTok yeemukolera naye kati yadduse oba yagenze ku show? Yayiseemu Mikey embeera yamufuukira embeera. Waliwo abagamba nti otema omugambo. Maxwell oliyo otya munange Maxwell? How are you stable Maxwell my friend? Chumi aleka akyageze kuteekako data. Mikey munnange embeera yabakwatamu. Ojjukira embeera zaabwe ne kali akawala ak'e Dubai. Sagezo wazitegeerako. Kano Ka ala. Bw'omanyi sente ze kaamukuba Mikey. Simanyi nina bamukomi bagamba Kayanja olimba. Anti abo tebamanyi information yesooka wano ewange. Kali mwe muna agenda okubitegeera naye kasitambi bawaddeko. Wekimanyi nti ala yatunza Mikey emmotoka. Atya. Ate emmotoka eya looni. Eriwe no benzi. Mikey alina benzo gye yavuganga awo. Kakana ne kamugamba ne kamufera. Ne kamugamba akahala kali akawala ke yabanga nakake Dubai. Ti bwonteerako milioni 5 nina sente zengoba. Tugenda kumaliriza nga tufunye milioni oba bimeka. Kumbe kamufera yalowooza emugezi kola okuba abeera n'abavubuka. Bwe yamalo zissa ku akawunti akala ne kamugamba kojja wange ebintu yabirinnyeemu. Gwe tewawulira nga Mikey ayogera nnyo ku kojja era munyiivu erika ala ne bw'okomentinga bukomentinzi kigambo ala nga wano bwe tuli ku live akubulookingirawo. Mbadde simanyi Mikey milioni 5 nga mangi yagakwasaganya atya. Ati yatunda oli mukazi wa Egypt si wa Dubai. Ati abeera Dubai tabeera Egypt. Ani kasi nayogera ku nationality ya muntu. Omuwala mu Egypt kituufu. Naye omu Dubai liyani. Gwe tewutulina bana Uganda babeera mu America. Bangi. Kati tumama tubayite tugaye nti bali Uganda. Kati oli mwana yebeerera Dubai ne famire ye yonna. Gwe bamanya ba Egypt wali Dubai babeeranga abali eka. Ayinza n'okusalawo butakola naye ng'ate ali anywa. Okitegedde? Nga bw'olaba abantu ababeera wano aba East Africa, Abarundi, Abannakenya tubeera nabo wano.
ne bwaba talina mulimu abeerawo kitegeera Banyarwanda bakyo kitegeera kati be ba Egypt mu Dubai kumba akakawala kaali kakolokolo Hala. Mikey agwa mu mbiza hala abafere bana ab'oku internet Nange halo namulaba nga ali active nnyo mu kamera ne ngamba teriyo kati kankubuulire kino teriyo muwala bw'abeera active bw'atyo nga ali active yenna nga alaga nti kalakita azituulamu bulungi koze azituula bulungi kumbe Mikey bagenda kumufera akawala nga kamutunze moroka milioni 5 mwezi mu 5 alina kimoroka kye yali avuga kibye mu W ate nakyo omuyindi yali tannakimalayo ng'afuna mwana amugjamu Mikey ng'akwata milioni 5 mu 5 aziteeka ku akaunti y'oyo muwala azimuweereza na express sima ebiki ebyo biweereza ssente bw'azimuweereza omwana amugamba nti twagala ku depositinga kezo sima ku by'amafuta bye tuliko batuwe milioni 2.5 zenkuddiza essimu Mikey bw'azikuba kati banyiga bize wamagulosi si kyekyo essimu Mikey kati bw'azinyigeza hala ziri bize tu bangamba Mikey bakamutaasa okwetta emirundi 3 ekyo buli lwakijjukira nga yeteekamu omuguwa alinnya ku kidomola gwe toli ekyoga mu nkambi ya Mikey tolinayo mu muntu sinayo bakyali bange ebya Mikey sibimanyi mbiwulira ku ggwe akakaala kamufere ssente gwe tozimanyi era bambi yagetinga nnyo frustrated kuba amaka gonna ekiwala kyeneegomba ekyamabina kijjojo kimanyi lwakino ekyeru nagenze ku musawo ne musaba omuti nampa eddagala nenoonya bwe nkituukako ndikiteeke mu ngalo kigireete nfumite n'embwa yeesigama ennyama nze nina omusawo wange aloga abakazi kati oyagala isima ejojo wa Mikey nabadde njaga kuyita ku Mikey akintuuseeko kuba kyali waakyo nnyo kyamugaana talina ssente Mikey munaku lwaki togenda mu minibox yakyo ekimese kyezigiddamu naakagibeeramu emyaka kati guno gwakubiri saagala nnyo kubeeramu inbox okwana jojo kimyaka ebiri oli mu inbox ya jojo tazirabanga message taziddamu kyongera kugejja mukazi gwe nakwana nga mutono naye kati agenza aduumuuka kyongedde okugejja ate nempulira nga kigenda kintama naye n'omusawo yampadde kati lwaki tomuvaako yali mutono kati yadimbuka lwaki tomwesonyiwa olwedde kafaananyi ke nali nakateekayo ku musawo kali ng'akyali mutono nga kali akyali mutono musawo nampa eddagala kitolwedde mandwa endiko ku mutwe entambula nayo yampa omukira gw'engabi gw'otambula nagwo gwegala okuteekako oyo omwana yaŋŋamba bwe ngumukoonyaako bwe nti musanga waka asula ndoota nga twegadanga waliwo mu komenti balina babagamba bo balina ennamba ye nze byennamba tikambabuulire byennamba tebikola njagala muntu amunkwasaako ne mukwata mu ngalo bwe nti ne mukonya omusawo yaŋŋamba nsiigamu obudagala buli mubafumitire n'embwa yeesigama ennyama kati ekikugeza ebigambo ku mukwano gwe ali Mikey bamuba kati yagenze kukola kyeyo Mikey yagenze ku show Mikey ku show agendayo muyimbi alina comedian comedian owaawa naawe Mikey anoonya mpapula nze namulabye nakalabyekaawo ng'ali mukola comedy we e UK omwana oyo ayitemu bambi bamubba nnyo akakazi kawala kamubba milioni 5 naye okubba tikitoka milioni 5 seba aba yakolamu Mikey
Miki yantomanyi yali yakuba wadde obwabulango bwa chicken gundi ate Miki teyeesaasaanyako ssente tavaako wadde ssente nze ebbanga lyenjagadde okubba Miki tolimanyi takubika luseke Miki ne bw'omugaa nti genda kukulangira so teekako wano 2,000 ngula eddata tavaako wadde olw'ataano nabana abayini nalaba bamuwaddiyo yali ya miliyoni 5 ba miliyoni ameka bamuwaayo kasente kitegeeza abaddayi era kati Miki ali ku kisenge ne bw'omuwa kabuyonjo ya kesisa agikubira akalanga ate akyalina kalango kibakumawo omanya bamulijekitinze omanyi n'ebya visa byo bigaanamu bakulijekitinga ssebo asayira mwesobola okukuboola ate Franka Ntambi asayira mu teyamuboola sokoleke Franka Ntambi naye ayagala kudduka naye yayitamu n'atuuka ne ku airport n'awaayo akatabo asayira mu neemuboola mulimu lwejjanga bagaba asayira oyo yererejja kati anoonya bubi nnyo ekifaananyi kya Bobi Wine Franka Ntambi oyo Franka Ntambi asayira mu yamuboola yasooka n'agenda e Canada neemuboola bw'afubutuka e Canada ne bamugamba nti bw'onaagwa e Poland nayo n'agezaako agenza okulaba ebibanja abitunza abimazeewo n'agamba owaaye kanoonye Kyagulanyi ngambe nti banjigga lwa byabufuzi naye kati ani anoonya Ntambi byo byakaye weyeekubesezanga ku Bobi Wine ng'ayagala bufaananyi bwakulaga bajjuvu pakera n'agenda baakaye kakalaamu baani bonna kasitolanga buli omuntu atandise okwekulubyeseza ku gundi ku Bobi Wine manya nti anoonya mpapula ye gundi ono nina gwe naakalaba omuyimbi eyakajoyininga nuupu bamuyitaani muyimbi oyo yaani kandayo ekifaananyi kyemunadde no naye anoonya mpapula bamuyitaani ono oyo yaza ono bamuyita gundi ani bane yaani oyo mwerabidde erinnya nange oli Babijje ne Babijje anoonya mpapula Uganda ng'eremeredde abantu bangi Kabaata lwaki tetukolayo ennimiro tetugulayo yiika nga 2 abantu ne tubawo ow'okulima bantu bagala kitabula kyogamba Babijje bimwambaza bino anoonya waafunira kudduka oyo Babijje gwe emirundi gye baakamuboola asayira muzimu bodde gwe tozimanyi muwendo kali kwe kudda ku Nuupu yeekwasirize ku Bobi Wine okimanyi nti Babijje oyo muganda wa Salayenza Babijje muganda wa Salayenza Salayenza oli Salayenza ali luddawa Salayenza gyali akyali mu kampu mbeera si nnungi ali mu Canada ali Canada eyo yagenda n'agenda ebweru n'atagenda na kinamba ya maama lususu olususu lwamutabukako yaddayo mu kkala ye ya bbulaaka atunulanga akanuulo k'emu akanuulo ka Chumi gwe Positive Woman How are you? Tomanyi luzungu oba kati mu Canada gwe waŋŋambye gw'ogenda okubba tunaamubba tutya sebo mu America si mu Canada naye gwe tugenda mubba tutya Chumi Okumubba kisente love sente gwe naawe bawa Chumi amwagala kulaabu sebo si sente ne maama we yanjagaliddewo nazaala wange Kabaata mwamulabye nazaala ati yabadde mukazi we nawe teyabadde nazaala ogamba ali mama yabadde nazaala namulaba yabadde mu mmotoka gwe
Chumi oyo sister we yafumbirwa ekyo kifaananyi kikuli emabega. Yafumbirwa ono Esther. Sampa ku namba yate babba mu kifulukwa. Esther bano abaana abayimba gospel balokole simanyi oba anakkiriza abasajja. Agamba Esther naawe wa mujuli muteesaasira. Namba yoyo mwana naginoonya dda. Njirina oyagala mukwana. Ate kiki? Bw'oba oyagala ennamba ya Esther nyiga star. Sinikira eri ebinnyo. Olina ssente mmeka? Mpa 15,000 ngikuwe. Nkuweeko ekitundu. Bw'oba oyagala ngimale 2. Mpa namba muwonyo olujja mwana yatuuka okufumitibwa. Oyo mwana akyali muto. Balina okwesalira oba abeera lesbian. Abulambwa ggwe. Kati ekifaananyi ekyo lwaki wakitimba mu nju yo? Ono mwana mukwano gwange, she's my friend Zambi. Bingi byanyamba. Bele bestie wange beyawe. Ono baby Gloria oli Brina. Aliwa Brina? Brina yono. Nikati lwaki? Ani Brina Kati Brina lwaki wamuteeka mu nnyumba yo? Anti nze abafunira abasajja babe bakako mbalaga ebifaananyi byabwe. Brina munnaye munnaye lwakkale eno naye singa yali muddugavu singa mu by'okufa obufi. Bannaye singa mubi. Okimanyi Brina nagenda ngako ewa Brina nga mbeerayo. Nga Brina avaamu obusaayi buli lunaku Brina alina obusaayi bw'avaamu bitundu bye ebyekyamo. Bayavunda abasajja baamuzina nnyo. Eyo ayagala abasajja. Brina yeetunda malaya bana beetundira ku app. Omutima nga guŋŋamba musiyazi munno. Si musi eki? Ogambye eki? Kyo kiganye. Ne Spice Diana muyina. Ne Spice Diana musiyazi. Okwana loja akugulira evitiizi. Chumi. Show yange by the Kabaata show yange ya nnaku z'omwezi nga 5 ogwokutaano ku parking ekasubi okuyingira mutwalo tebo ya mitwalo 5. Spice Diana agenda kujja yimbe, Mary Bata agenda kuyimba, Biswanka agenda kuyimba, Nando Love ne Joey Landa bagenda kuyimba, Viper Ranking agenda kuyimba, KDD agenda kuyimba. Oli abayimbi benkumenyera nti. Ulavito omutujju agenda kujja yimbe ku show yange. Show egenda kukusala ngeya Bulisha Kashi. Akimbako ku show. Bulisha Kashi. Ya musala nedda ne mukati. Yagitimbawa. Ngagikola awo yeyambaze by'ekidongo byagundi simanyi ebyekizoliga ebyabaddiikuula. Oyo mwana aliko ekisiraani. Lwaki temumuleeta ne tumusawula? Oli musawo Muganda? Nakola essabo. Mama Brisha musawo Muganda ewaba waliwo essabo mu maaso. Brisha alina ebizibu ebimu ne Sharifu yiga babba nnyo abantu. Negwe Sharifu gweddalu. Bono musawo nze buli wasanga yakolomira yiga aba yakolomira ne Brisha. Bono musawo gwe mwazunganga naye aleka yamuteekamu ejjembe. Nyegwe nga teyalikuteekamu. Oyo Sharifu yakkiriza n'agamba nti nonzewo olubaale nze sikkirizanga ku lubaale. Walonda ki? Nange byali bitandise okunsika nga binsika. Jjukira nze nsula mu kalina. Kati ne binsuula ne neevulunga ngenda otuuka wansi mu lujja nga bigenze. Naye kati munno bwe mwatijjanga kuno bbaawe yali yakuwasaako ewiiki 2. N'amaliriza ng'agudde eddalu n'otamuyamba namuyamba. Bagamba yabba ejjembe lya laddu zitta. Era tebakwatagana naye yo tuveeyo nze omanyi kwogera nnyo byama kyova olaba nkyekuumye ndi bwe nti nze abantu bankola ebintu n'ensirika wamasi kyekyo Kabaata.
Kituufu. N'agamba olwo omwana agwanira ddembe kyova olaba nze nnyina eddembe. Zijje zindi omwana w'abamakobe. Bannange. Kateeteeyi wakajjeewa. Waggulu eno oyinza okutomeza omuntu. Ne figa mweri ssebo Kayanja tozaala wa Chumi. Waggulu eno Kabaata. Asituke muolabe. Waggulu eno asobola okutomeza omuntu. Kisambi. N'ogambye banne bwenfuna ono. Alabye kisambi wansa Kayanja. Ejo minyolo kiki? Mwamujja kunvuma wano mu kamera munvume ate tuve ku live mutandike okunsumbuwa. Kabaata oyo ataba mu inbox yo. Omuntu atansumbuwa wano yajja okulaba ku bitundu byange naye omuntu mu abanjogeri abansumbuwa temujja kulya. Ne Chumi. Obukyabuziba buno tujja kulaba ku bitundu bye by'ekyama nga biringa ebya politinikolo bisaasaana mu inbox zaffe. Ne bireka biringa generator. Yenkudika bu. Bawange iwa nnyo. Ani anabikuba. Olaba nze ndi mu kiti kya bashuga mami siringa bana abawala be bakwabula. Nze okuwa ku bitundu byange ebyekyama oba olina okutuuyana olina okungera nga ntamidde ate olumu waya zibaako olumu tezibaako nnyinza n'okutuga. Nakati simanyi gy'ojja. Olinga Jojo? Jojo ki? Kiri ekizungu kyange. Jojo wa Mikey. Ono Jojo wa Mikey gwagamba. Kabaata okimanyi Jojo ffe twamujja mu kyalo. Ono Jojo wa Mikey. Jojo bamuzaala wano ene wabeera abana abeewaayo okufiirira Katonda be baani? Namugongo. Wenna mugongo bamuwa Jojo bambi bankubira essimu bambi nka Jojo nga katono nenkawana abasajja ne bakeebakako. Nange wasere wala. Jojo alina siriimu yafuna siriimu nga alina emyaka 12. Wasere. Eyipusi Jojo ali ku ddagala ali ku mpiso za HIV. Kasa wategedde nti mukwana. Wategedde ni mukwana ko mukuba amajama vundu naye wo sidda. Ngabo wabaddeyo ddi. Ate totandika kwotera bintu ebyo mu kamera Kayanja nze siri level yo mukwano. Sisobola kwagala muntu akola bukozi passport nga talina company etwala abantu bweru. Awula musiru gwe bambi olina ekizibu nze akimanye. Bw'obanga oli musajja kale kaŋŋambe nti bannange leero nkooye kaŋŋende neebakeko ku mulimu gwa bba wange njagala ogamba abantu nti njagala obuulira ensi w'okolera passport olinawo space omuntu wayinza okuwummulirako yeebake. Oneebakeko mu kifuba. Bajjajja naye oyasimula ngambwa. Kino kintu kyakannyingira kino ekyabakyala. Kabaata ng'otandise okuloola omanye tabula buwala gy'omwo mu coconut. Gwe kasoko nyinyonyole. Ekyabakyala kyakakuyingira. Yingira. Obadde ku basajja emabega wali. Abadde byange luli nga sifaayo nga ninga era ggwe. Omayinza twali twateesa obuteeyingira. Naye ddiiru gye mubala ne kiri ekikazi ekyajjako amabeere. Ani gundi Beyonce. Bulaza Beyonce. Ate andi baagala mbu ono Beyonce agenda kuwasa ono. Beyonce alina kakazi ke. Ono agenda kumufuula namba 2. Atomanyi nti ono anoonya visa. Bulaya yamuboola. Chumi Bulaya yamuboola passport buli lwagezaako kugifuna. Gwe lwaki totereza emizimu gy'ewammwe? Yansabe ente anoonya 7,000. Tukusondere 7,000 otereze ebyekikogende Bulaya. Lete munjogerere nnyo maite gibyagala giyinza okubatuga.
tutekeko butezi kasende tusirike. Ako kakopo modulo ki. Tosa bitegera bino byabawala abakolamu olinga bali abanywera ku gama mukyalawo asitula gama naawe gama n'abaana mubanga abali ku lumbe. Sebo ina ne fani munju. Eje mizigo je mitwalo 5 tegibugumye bitooke bigwa. Siri ebbugumu eriri mu Uganda. Gwe awo navaawo ddamu kuleekaana nina kuno omwami sikyaleekaana. Gwe muzigo ate oli mudira ate kyekisenge kuba bukubi kateni. Olabye ennaku. Nagamba nga nkuwase nkuteeke mu kyalo olunda embizi zange wagaana. Buli omulowooza ayagala okuba obulungi. Embeera Salimawe. Mukwano. Badooza ennyumba ennene ntya mu bisenge. Salimawe kata maama ng'onaatukuba lama. Lama no gwoliko ekisiwaali kuno Chumi. Beeyagale naye Salima naye anaakantu ke yakola saakategeera. Engeri gy'oyagalamu lama. Bannange. Naye Salima mukwano kwa lama si bbaawe. Ya mukwano gwe tonnabitegeera. Nga nkozeeko nangamba nti oba Chumi 5 gaago yadde okumpa emitwalo anyinako ebbuba nti mujjawe mukwano nze sikulinaako buzibu yadda megiyo. Omusajja mumuwe mu butongole. Salima bw'ona omala okuyitamu ku bwa Miss Kalo obwa TikTok buno nga nkukwasa lama nze Salima sikulinaako buzibu naye onyinako jealous. Salima essaawa eno ayinza okujja ku TikTok kuno live era bw'omuweereza invite naye ajjira mu akawunti eyo genda okubawulira nga bali babiri ne lama. Bali mugundi anti kati Salima ye yawa mulimu ogw'okwoza indamu. naye nze sijja Salima nagundi n'oyo omwami lama sina kye mmanyi. Nze mmanyi. Salima nze muwe ekitiibwa lama waaba akulya ate ekyo wankola bubi. Nange omuwala nali ngenda mulonda ku ebyo bya Miss TikTok naye munna agenda okwetegereza lama kyoli. Godira omuntu n'embwa yaffe Chumi gye tumanyi wetasaa kulya omugagambula obumuli. Kambuuze gwe wali yagale mu ggwe. Nze omusajja ali positive 6 packs. Olaba omuntu yenna Calvin onyuma ng'omusana gwa nina 6 packs ompitanga bano ba Kabaata. Nze siira 6 packs sebo. Olaba ne Chumi azizira. Ezembute olaba ne lubuto kiro dolwa Chumi bambi Katonda yakola bubi Chumi. Ate tukukola modification. Katya Ngabo bwe bakyuse moroka maake kisinefaana na V8. Tukukole human modification. Omubiri gwange omanyi we mbanjira ku by'omubiri gwe so akwogera na muntu gwe bitakwatagana naye kakati Calvin Kayanja to inze nganze Chumi ebenkula yange nnungi obambi nze ne bakumperako faamu y'embizi tosobola kunzina yadde mu nkwawa. I'm telling you the truth. Mama Kayanja azina mu nkwawa. Kati kembuze ku Ethero bannange sookoleka embuze ku Ethero bamunsomesezza erinnya. Ethero mugaga ekagwe twasigaza mu Uganda wano. Ethero how are you doing live nga mujikedde twatandise dda live sawa 5 Ethero how are you doing my friend? Esero Kabaata erinnya lyamulema okulyogera obulungi amuyita Esero. Ethero baali nsomesezza jjo. Ye Ethel. Baali nsomesezza n'emisana Jojo. Ethel 20K.
Aye, you I'm been? going to Bambi. My friend. She's my friend. She's my good friend. Etho wa mu America eyo. Efe ali mu state ne batugamba mu America TikTok bagenda kugijjako. Kati simanyi na kumanya bannange. Oba Etho tunaddamu okwebuliriza my friend Etho. Etho bana inja kuba musubiddwa. Kayanja. Kyekiri omukwano. Abawo leero alina gy'agenze baba mufeze eki ng'agenda ng'agamba nti nzize nnyamba abaana ba TikTok ngamba wa ssente kati nga bamugamba bye mukola abaana ffe nga tetubalabamu bajjoze cakala ate nga balina content omulungi awa abaana bawadde ssente mbadde ndi awo nga nkubira Chumi olina ka vidiyo nga mpa jjoze cakala ssente olujjukira olwo olunaku lwe wamubba miliyoni oba zaali 8 olujjukira nga mpaba abaana ssente ngenda kukuwa ne miliyoni 5 konze kankanoonye ngenza omugamba nkafunya nsasule ng'ate sikalabye nakkalaba maze okukafuna banaye kasajja kattu banaye kaggwamu nente zaafa kalusu tunayinza ogizira tumuteereko tumuyambe tumuteerako wano funa 3 naye ntekeko 3 tumuwe 600 ne Kabaata muteereko 1,000 ye munaku ali wano ekyagadde gwe Chumi tumuteereko 3 ako katambala modulo ki omala osala busazi ngoye z'ofuula obutambala nenno ndi mugagga wano wendi ntudde ku $1 alina ebisente byawo bayabijjawa byonna bifaanagana alina ebisente byawo bifaanagana abisibanga baana bakazi b'omuwino bannange omuntu akyasiba ssente bubeera bwobutyo ate $1 n'ogisiba bw'otyo bwatyo bwazisiba ebisente bye oba byaziterekera ani ekyalo kyagaana omuggwamu kyagaana sisita Chumi alazeewa osooka kujjamu nsimbi nganda akyajjayo ebisendeze tulina bassaku fanicha ensambya gwe neetaaga fanicha w'omulembe w'omu nnyumba nga bintu bipya birungi bassaku fanicha ensambya enamba y'essimu yeyo gy'olaba waggulu awo yabassaku fanicha ensambya tuliraba ku live eno gwe neetaaga uniform z'abasawo ez'omulembe babayita ba Nchima scrubs bano bali mu nsi yonna bakolera delivery mu nsi yonna wooli uniform ekutuukako kasita oyogera wawooli n'ebipimo byongo obimanyi bajja zikuleetera wonna wooli ne mu Uganda bayinamu ettabi aba Nchima scrubs bakola uniform z'abannansi ez'abasawo ezo gy'olaba abentadde emabega namba y'essimu yaabwe yeyo gy'olaba awo nkutamamu katono bwenti n'ogiraba enamba y'Abanchima scrubs kuba screenshot yabo osobola okujjako enamba eyo obulungi ogende mu WhatsApp obakoto oyogere nabo ng'omusawo andaba oba oli mu Uganda oba oli mu nsi ki yonna Abanchima scrubs bagenda kuwa uniform ezirabika obulungi mu kala zonna nga bw'ozirabaawo enamba y'essimu gikube screenshot bulungi ogijjeko ogende mu WhatsApp ye ya direct oyogere naye bajja gikutuusaako wonna wooli Abanchima scrubs zireka bulungi uniform zaabwe material mulungi material wa mu America si bino material bya mu China material w'Abanchima scrubs wa mu America yennyini oyo aba original yennyini so ng'oli musawo ng'oli ku live eno oba ng'olina muganda wo musawo omukwano gwo mwamaze ka uniform kano kalabika bulungi enamba y'essimu yeeyaawo waggulu ejja kukolera Banchima scrubs tuli nabo ku live eno MC Chumi badde ogamba ki
Njagala amuwadde kumugamba ebicupa mwami bya wo. dola. Ada $1. Esa abadde ngamba nti omwami wange anti Esa agenda yani mpozi erinnya bane lya kigagga nnyo Itho ambuuzizza nti omwami yaweerezza ssente anti alina agenda kunnyongerako ku iPhone yange ye Kayanja onompa mmeka omwami yagamba Friday naye gwoba osazeewo osobola ozimpeereza kati nga weekola order. Oyagala iPhone ki? iPhone X oba iPhone? Yego obimanyi musajja wattu. Naye Chumi twogera amazima omusajja wamulaba tiwannayita na wiiki otandise omusaba amasimu era ku imo oba kijja oba tekijja njagala ssimu niyo omusajja twamufuna mu wiiki eno yennyini olwewedde lwakumeka okugamba nti I love you muyamba buyambi nyina okubaako wensinziira mukwano ffe tukuula bawala bonna bakuula abo omusajja yakwebaseeko oba tannaba nze ayogera nze Mrs. Fred omwami wange alina okungulira essimu omusajja twamufuna wiiki eyo ewedde tannaweza na wiiki naawe owamusaba emiliyoni simanye mu kitundu simanyi miliyoni 3 omusajja ali mu America guli mu Uganda talowooze nti omwagalako ssente abatanze ndi serebu nyina positinga ebintu nga biyimiridde ne bantuukako nga balabira ddala yoyo omukyala Fred kuba kati nze ngenda leka ekitone kyange ngende mu mufumbiro nze ndabanga agenda okudduka tutuke okumuyita okujja ku live nga tayagala yafunyeeko kuno olulenzi tonnabitegeera Chumi yafunyedde omusajja kulo gwe tulaba Mrs. Fred tulaba akaabo nti awo erinnya bannange sooka omuleeta omuko tumubuuzeeko omukozi manyi nti anajja kubanga oyo Chumi omukazi musajja tetunaweza wiiki yamusabye dda iPhone ya miliyoni 3 Chumi omuko mugamba ajje tumubuuzeeko bako ffe tuliko abaata omuko yangambye baby you have too much family mbuzi awo gamba tufuneyo omulala leero naye oyo omukozi manyi nti anaddamu okudda ku live omusajja tannaweza wiiki wamusabye ssente miliyoni 3 maama lwaki towumula olulimi negulo wamuvumidde waate abo bye boogera nze sibijjukira omuntu tanywamu era mulinde omuntu tanywamu nakati oli mukunywa ogala omala ovuma abantu kati ndi mukunywa kati ate ntandise n'okutamiira kati mugende mu maaso n'okunjogerako neggulo yamuvumye olinga amatako ku mannyoko namuvumye Fred genda ggwe omwagala atavuma lwaki teyeegomba mu ggwe tomulaba kuno Fred ng'agoba abawala ayagala nze afiira ku nze gw'ogenda kumuwakyeza embeerebeere ezaakuyiika edda olinga eyayonsa omulambo gw'embizi kumannyo omuko nga yatomedde nze njagala Fred omuko yatomedde njagala Fred kakati mwe biwalawalamu ebiri kuno ebyayiikadde ennywanto muyonsa abasajja abakadde n'abato tonjasamira gwe kiwala gwe kiwoza musimanya n'eggulo namuvumye komannyoko wakamukomberera akapama oba omulumirirwa nnyo yasaamirira nagisi gwe nze temukiddangamu ate Kabaata nze nali nakkakkana nga nesonyiwa abantu naye nze saagala muntu antambaala mumanyi nti nze alinako omusajja bane yamuvumye eggola sibanyamu komannyoko omusajja ng'otabuka ndi mulaavu tekibangawo bano bayiga nabaagala nga bwagazi nga tunywedde biragalalagala naye n'omusajja nemba sina kyenywedde mwagala okkiriza nti yiga yali makanikawo yali makanika wange naye obwaguuga bw'ekiswa ky'enkudi yabukolanga ati yalabbi nze saagala bintu byakummanyiira mbwa mmwe weeyise bulungi banempisa owulidde Calvin Kayanja ye mukwano baby sweet x awange mumumazeeko emirembe mugenda mumanyira oli bba wa Phoebe Zolo omusajja atunulanga Kabaata ani Zolo wa Phoebe musajja totyobola musajja wa muno omusajja sinamwetegereza
naye olaba otya Chumi tufuneyo omusajja omulala leero oli simanyi nti anadda gwe Kabaata lwaki mukimuteekamu lwaki mukimuteekamu tajja kudda simamu Kabaata mumugoba nja kwetuga ndeke ekiwandiiko wemba munjawula ku bba wange mbagambe nejjo mu bulamu bw'ensi eno olwa Kabaata olwa Calvin Kayanja olwa Salima ow'ekkata n'ekiwala kye ekyambula kinnondoola kumannyoko wankampanula ennamba ku ttako waayo oyinako ennamba Kabaata oyinako nnamba ki gye babeera bawanula kanamba ziri mu traaka kati ddamu okomeetinge bakutenda ddamu onkomeetingeko ng'eggulo namuvumye sinywemu kutuusani yange buli kaseera nabeera ku Freddy how are you babbammwe nga babajjamu embuto ffe tetubibeerako nga babasuulira obwana ffe tetukibeerako kiri wano ekiwala kyadibaadibadda kirina figa yakisala kyakyalira ensiko byakisala kirina amazzi byakisala kyasamira Chumi kumanyoko olinga kati olinga amatako ga Mr. Fred omwami wange Kabaata wangi mbobba wa Phoebe wa Super Life ani bawa Phoebe mbo wa Super Life bana ba Super Life bali ko bafere babiti ko yidi Kabaata ojogeza n'ebyama bye simanyi bawa Phoebe wa Super Life bana babiti ko yidi akola business kiko kibuga Gwembwa ya Salima amaloko viewinga wano tutuyinza Salima ono kama following bwana amala ekisiibo atuwegattamu Salima alikata waliwo n'omulala gwenfunye baby Salima Miss Weapon 2 Mama Miss Weapon 2 Salima n'omusajja ajja kati wano wendi bankala kate kibalume ate ankala kata ndi ku live mufuna je muyite ajje wabeera yagala okulya wamma oba oli mu bitundu wano wammanga ng'oli kumpi ne wendi okugeza ekibuye Salama Road Katwe joininga wano ate bw'oba kw'oli ossaako kamera n'ojja n'akulaba baasobola okwewulira n'akwewulira ndika request muwera bwere ne transport nza asasula ate nfuneyo ne muzira kisa amperezayo ku data ngule data nsobole okubeerako ku mutimbagano kale Seremba Timo ng'aweereza request ani Seremba Timo akoze eki aweereza request yaleka yayagala okwefunira ate kati Kabaata ninnya mu musula ate mbuuke ngende wakalu ate ninnya mu mazzi kakati gwe sobola okwagala Seremba Timo kale museeko Seremba Timo omumanyi so wobeera mu musajja Chumi nga bwagambye ng'omwewulira ng'oli mu bitundu ebyo osobola okugendayo n'omukwasaganya agenda nakuwa transport obanga polisi ndika request tukuseeko mukkaanye bwakusiima ogendeyo gyali mwekwasaganye ne Chumi weereza request osobola okujja mu video weereza request tetwagala bako batasobola kujja mu video osobola okujja mu video ate kakasa nti ogenda kumpereza request nga account ino ogifollowinga naye nze neebuuza entegeerayo mugwabeera ku request yange kufollowinga account okugiweerezaako request ojoyininga live ye nga togifollowinga oba wanywa towambizi naagambye mbu okwebaka ku Chumi atiisa okuba mwaka sabbuuni gwe maaza fakka webaka ku mwana omuto n'asanyala obwongo n'akugoba ku kyalo oli ku kibuga mbu oyiriba kumba ozunga kumannyoko kati otegedde otya nti yeye oyo gayi mugoba ku kyalo yebaka ku mwana omuto omwana n'asanyala obwongo omwana ali wali mawube mbu Chumi okwebakako nkuba akasabbuuni wakakuba ekyovu ne kikulemerako ku kafuka ne kazibikira
Why tuwe mula nnyo bantu abantu bali mu kisiibo. Obadde ebyobuwemu byamanyi nze yabibayigiriza. Kale Atuyo modulu. kinaka ne kimu wuuyo. Kino byonteereddeko n'onsujju bbina. Eko nawe no sense wa bannaye Kabaata. Funa omusajja ali tebakulaga musajja ali ku DP asaanidde. Sino sense n'erinnya lye liyo naye ayina ensigo eno simanyi oba naakusobola. Onondeetera amayembe. Kinege kimu. Jako naawe Kabaata. Mujjeeko. Kankubire abawo. Salima kirabye nti bankunamidde. Emma kama Bano be otadeko we airport pick up. Ani. Omanya be airport pick up be bateeka kenna. So amasa ku kamera. Osibye otya Kabaata muzeeyi wange? Bulungi saako kamera. Ngenda kussaako katono. Ate wemulinda ki? Chumi. Sirika njogere. Saako kamera toyita Chumi nga toli mu kamera. Mb'osibye otya Kabaata muzeeyi wange? Kuma nnyoko yakuzaala. Kalubini. Gamba Emma nkubireko. Saako kamera batolina kamera kale tujja kulaba. Si byakwegayira. Kugamba Emma nkubireko nnyoko Emma. Mugondi. Ndaba ali ku geeti ey'ebbeeyi. Gira mu video tulabe ng'oli ku geeti eyo munda. Nze Chumi mujja kunkubako mu mawulire ngenda kuba nga bad black. Olundeeta ewuwo. Kasita weebaka nga ntandika kusitula bintu byo. Kale sebo gwetaddeko saako kamera mugondi. Ye mutandise okulinnya. Teekako omusajja ali mu video. Oyo azze mugondi. Mukulu yalamye ekitanda. Kitanda kyabagagga. Kiringa keesi y'omufu. Why? Buliko musajja. Alo bungo dino bukiriko. Eko musajja ayogere seba mukulu mugondi aha. Wabula Kalubini Kayanja weefuge. Kalubini Kayanja. Ogo gusaati ojja kunoonya mwana wange. Gujjeemu olyoko. Sebo webase mu saati eyo budde buno. Katoyagala Chumi alaba akanyama. Chumi teyetaaga muntu kumutiisa. Chumi alina amagumba ku kabina yeetaaga omuntu saagala kumutiisa nnyo mulaga akanyama. Saagala amushiza nnyemula. Owanika amanyi Sebo osula mu suuti. Kabaata. Abakolamu bwe tubeera sente zaffe tuzirina. Omukasula mu suuti. Bwe mwajange nga gyenyenyanga musirike ne simu tekolagana n'abantu nga boogera kati kanjogereko kwono gundi omwami azze. Gwe wayise omusajja kasooka ayogere. Okay. Amasebo gyebale. Kale wamaka watagyebale sebo. Ozze ku Chumi omwewulira oba obadde oyitako buyisi wano. No, Chumi mwagala kubanga ayina ebintu byemwagalako bibiri. Nti wemba ntambula ne Chumi sitya muntu yena kumukwana wemba mwefunidde mubeerako muntu omuzekka. Kati ebyo ebisaanyizo bimunjagaza nnyo era njagala nnyo Chumi buli weemulaba ngamba singa nze nsooka omwefunira. Lwaki ogamba nti otambula naye tebasobola mukwana lwaki? Anti lumu twali wali ku gundi n'emusanga naye nga buli omu amutunuulira atyako kimu ngamba nange ono musajja oba mukazi naye nze olw'okuba nali mmanyi nti ye Chumi ngamba nedda oyo mukazi. Kati ekyo kye kimunjagaza. Ate ekyokubiri ayogera nnyo. Omuntu ayogera ennyo bwe mutuuka mu bufumbo nga muli mwenna mu nnyumba aba ayogera mpola ebigambo bikoma wabweru munda abeera musirise. Omazeeyo. Leka akyamubuuza omwami ono. Oli waka oli mu buliri? Ng'essaati ekituga. Ndi waka ndi mu buliri. Asula mu suuti. Eyo t-shirt nammwe si suuti.
akubye n'ekikalu. Sawa munana okubye n'ekikalu. Kale katuwulire Chumi kyagamba naye mugodi ekitanda nga kiwanvu kigenda eri waggulu. Asula akuuma ku bajjiro. Akuuma ku bajjiro. Kuba ekyo kitanda modulo ki? Kalubini Kayanja weefuge ssebo. Kayanja weefuge omusajja mulekere ekitanda kye. Nga kigenda eri waggulu nga kiwanvu. Kale Chumi yogerako n'omwami wo. No bw'omunsi peringako nteeka mu kinene ofunze sesesema. Soko olinde muwe kiisi lindako nsooke mpe Chumi kiisi. Chumi kabakuwe kiisi. Mu kinene. Owaaye soko omugezi omuko tukyamubuuza ebibuuzo Kabaata. Anti abadde kale kaatuwe kiisi. Mbadde njagala kuwa Chumi kiisi. Nibyo. Mukyala wange Chumi kiisi girisiivinge bulungi. Engalo ezikulinga ebigere zijja mu kamera. Muko. Tulage ku kitanda gye kiggwerako eri waggulu. Ayagala kulaba kitanda gye kiggwera. Tulage ku bbaati. Sirina bbaati. Oki? Ate eri enyumba zena isisula mu kyalo enyumba zo mu kyalo zibeera n'amabaati munda ng'olaba tulage kale ku siiringi gyoyagala ayina n'amayembe tambuza ku kamera siiringi ya bbeeyi ogiraba ssebo Mukota ali mu bajjiro obadde omanyi ndi mu bajjiro engalo kale weereza Chumi kiisi kale mugezeemu atuwulire oba asiimye. Asooka tunuze n'emimwa. Tunuze n'emimwa egikulinga ennankani. Eno muba mwefunye. Kale Chumi yogerako eri omwami olabye otya omuntu omulaba otya? Okusookera ddala omwami ono Kabaata ekitanda kyokka kiringa akasumbi ka bbi eno gye kikoma. Omwami ono mwennyini oyinza okugamba waliwo omukyala eyamutuulira mu feesi. Ekyokusatu engalo zikulinga bigere okwata ku muntu n'obanga amulinnyeeko engalo zombi. Kale otegedde otya nga tannakwatako? Naye waayi omukongo otuuyanye bulala. Anti laavu omanyi oyagala ennyo obeera oyagoyerera ennyumba z'emitwalo ebiri ezo zijja kubattira zijja kubafumba. Zijja kubafumba. Chumi sokugamba omukakuwerezeeyo kakukunywa. Baby yani erinnya Mugondi. Perezaayo. Kansooke ennyambale n'enkufiira. Naye omuko oli mu buliri ogenda nakkuba ekikalu oyambale n'engatto. Osula n'enkufiira zo. Kakati kanjogere kino Chumi akiwulire. Chumi ofiirwa nze omukisa oba guba gugenze. Nze wubo Katonda yakuntondera nga nze gwolina okubeera era bw'ofiirwa mugodi waabwe oba ofiiriddwa omwana okuva e Bugisu. No, nze ndi mugwere. Abagwere ffe tukyasinza okubeera n'omukwano mu nsi eno. Wakyasinza okuba n'omukira. Omukwano. Sebo, sirika njogere jjako enkofiira. Oyasaamirira ki? Owaye. Lwaki ovuma omusajja? Chumi olimu. Amannyo g'abangalala kati nze omuntu ayagala ako kazigo si kubangalala ssebo. Kazigo.
Yakasala busazi kazigo. Tambuza konda benju bwoti, tambuza kunju ndabe bwoti. Chumi oba ojagala yagala nzi. Yagala fundi wa nyumba. Ozo no bakisimeti nga muno bwebati. Kuba kulabika bulungi ssebo. Nyama. Kulabika bulungi mugodi. Osula luddawa. Ndi wano kansanga. Kansanga wano wenyine kumpi ne muyenga kansanga wensula. Siri wa 10. Oyina mmotoka. Sina kye sirina. Emmotoka ogiparkinga wa? Buli kimu kirina. Emmotoka ogiparkinga wa nnyinde mulingo omusino gwa Mary Butter. Owaye towe mula bantu kulai. Chumi. Chumi wasiri wala. Emmotoka iparking esula muno mwensula. Muno kati ekitando kirabanga mmotoka. Esula wa? Motoka esula mkikomera. Waboda nawe. Waboda picheri yao. Pichi basula nazo mbuzigo. Tambuza kamera bwoti. Tambuza kamera. Ono waboda. Nedda bambi. Eri waboda inostandi ekyo. Bwaba ulya ate olina kumpi sono okulinnya n'enzijja. Kitanda yakigula mu bikadde. Kino kitanda kisobola kubeera mu bikadde naawe okiraba. Tambuza kamera. Yamanyi atula ku kitanda neerabanga kabaka. Kati werabanga ali mu ntebe ya kabaka. Ono waboda gali yakanyuka. Sebo, oba oyagala okuntegeera buuza bajjo. Ulira nno gwatugamba obuuza. Mwenna amagezi emitwe mwenkanya. Ali bajjo tumugambe tutyawe tuba tumubuuza. Mugambe ani asinga okugula tiketi za Clever mu kivulo ekyaggwa ajja kugamba. Nagula tiketi. Wali wakakuba. Nagula meza 2. Nga miliyoni. Nagula meza 2. Naye kati otumezo otula kwemu 2 wali ozaagazaaki. Oli wa safe boda. Nkuze ndala ndoza Chumi agenda kujja muwekeemu. Kati kyembuuza. Emeza zaali za mmeka. Tomanyi nti meza yali akakadde. Wagula obukadde 2. Tambuza ku kamera. Ono musajja talina buzibu bambi. Era mwetondere byonna by'omugambe. Mulabi. Nyina ekivulu ennaku z'omwezi nga 5 ogwokutaano kupawa. Emeza yange oli desperate. Naye Chumi oyina luyimba ki lw'ogenda okunyimbira? Olinga amatako ga Bafana. Owaye. Chumi oyina ennyimba musajja mugambe tovuma muvume nja kugaana wano kuwemulirawo nnyama. Ekirala bayidayo ka mugambe na kino Chumi nze gw'oliko gw'olaba wano akwagala nze President Bugwere Musicians Association buli muyimbi ali mu Bugwere nze president waabwe. Kati weefunidde president mulamba atwala abana bitone byonna. Nawe oli muyimbi. Kulanya ekitone kyo. Sirika, yimba nnyama nnyo. Tulina wano muyimbi ky'omugwere alina yiiti ku mannyoko. Abayimbi obatulidde okula bitanda. Morisikiria wali Mugwere. Vampino Mugwere. Chumi, oleka okuzuma abantu. Waliwo omugwero omulala Muzeeyi Mayanja saako kamera ssebo. Nondeetera ebizibu. Muzeeyi Mayanja saako kamera tulabe Chumi alondeko tulabe abagwere 2 bali ku live. Ndi mu kyalo nze. Ali twagala wa kamera kati ate ugambuli mu byalo. Sina masanyalazi. Ndi musaza. Ojja kudda ng'ofunye amasanyalazi. Akati wamma mukulu ogambye oli kansanga nsobola okujjawo kati. Osobola okujja kansanga wano wenyini ngadde muyenga. Oyina essimu endala omanyi obugagga bw'oliko tosobola kuba na ssimu emu. Oyina essimu endala? Nina essimu endala na iPhone 14 Pro Max nembeera ne Samsung S24 Ultra. Ndagaako ku ssimu. Oyina S24? Nina 2. Nina 14 Pro Max, 512 ne 24 Ultra. Kati awo Chumi wadde ozala ezo simu za bbeeyi toseka. Ndaga ku ssimu endala awo wooli. Wano gye ndi mukozesa kati nkozesa iPhone 14 Pro Max gye ndi mukwatira kati eri endala teriwo wano. Kati ate wagitaddewa. Eba eriwa bw'oba olina essimu bbiri olina okuba nazo nga ze bwe nzirina wano gye ey'okubiri yiino. Njagala kuwa namba yange essimu endala eri. What is your another phone? It's not here. Echi?
Cheriwo wano wendi. Funawo Kaluvini Kayanja akuvunulira. Oyogera obuuza mu luzungu ate toyagala njogera luzungu toluwulira. Maama ng'okambuwala ng'eyanne bakakedda. Anti kati wafuuse edda kya bbeeyi kyange era kye ngenda okukolera. Gwoge olaba ezo wiigi ojja kuba ozikyusa buli lunaku. Muterekeze enkya, muterekeza wiigi y'enkya. Muterekeza wiigi y'enkya. Yameka yo. Mitwalo 3 Esatu bbiri. Kakati kye ngenda okukolera Chumi. Kye ngenda okukolera okulaga nti nkwagala nnyo. Ngenda kugenda ewa Kabaata nja kubira Kabaata essimu enkya. Nkuyita ojje onsisinkane nga tuli wamu ne Kabaata kyokka nkulaga kye bayita omukwano nkukolere buli kyoyagala. Awo osalawo oba tukomawo ffenna ewange oba osigala ewuwo gw'omanyi. Lwaki okubira nkya? Lwaki tomuteerako kati ku ssimu? Mutereko oba emitwalo 10 oba 5 mutandikirawo. Soko gambe Chumi ampeereze kiisi. Chumi ongaga muweereze kiisi akuweereze kasente. Soko muweereze kiisi omuko. Ng'agenda kumpa ssente mmeka? Ati agenda kuteerako soko muwe kiisi tulabe. Okwana mobile money naawe ku ssimu Kabaata ate nakati okunfula walayisi. Tamanyi nti kuno abantu bali koodinga. Kati nze famire yange erabe nga nkiisinga lino eggeege. Chumi. Olwokuba Omanyite omukisa Geege gwe. Kiddidde ogusaati guliko golodi, ekitanda kiriko sima ya golodi. Kati werabira ddala gy'oli siriva ku makinyo. Singa nakuteerako ssente ng'omugamba otya? Ekitanda kyaffe Maika. Enkyo nsiŋŋaana naye ne tukola ne vidiyo bw'ateekako ssente. Ekitanda kiriko sima tasobola naye onyo abasajja ba bodaboda bano balina ebigambo bingi Kabaata nze saagala kumyuka mu miro ku muntu atalina Kabaata kangambe Kaluvini Kayanja emirimu gye nkola onzikiriza aje mugambe tulabe. Sebo nze CEO wa Arabia Glass Service. Eki? Eyo ekola mu kuzimba. Era ekola mu building glasses, aluminium, eyo byekola. Era nze CEO wa MP2 and Travel Safaris Limited. Eyo ekola mu kutambuza balambuzi mu ggwanga Uganda n'ebweru waayo. Soboka tompita boda gaali. Musajja sente ayinamu yalemeramu bulemezi nkola nkadde yalwa buli mu kyalo. Kuba omugaga okusula kw'ekyo ekitanda kya Maika. Calvin. Awo omutima omubi ogw'okunnemesanga abasajja. Wamma baby ogambye okola mu tourism. Bannanga asekanga mayembe ga salon laddu zita seko omale twogere. Ne amazima Kabaata tukirize Chumi talina kyanywa. Nkirabye ekikopo akiwunzise ne kigwerayo nga temuli. Naye Chumi okuba owedde onywa akantu ako. Sajja muto. Okuba owedde onywa. Awo leero walayi. Imufunye temuli kinti wayiwa ne kiyiika. Okirabye. Wayiwa ne kiyiika okola ki? Wayiwa ne kiyiika okola ki? Chumi. Nkuweerezaawo cash emitwalo 10. Kiyiwe kiyiike ate kikulemo kiikyo kati ziweereze tutegere nti towooza lindako Kabaata gamba Chumi sagala teeka wano gundi yange kubanga bayinza okutwala alayi agenda kusoma ennamba ye Chumi. Katulabe omugagga Chumi akiyiye. Bambi byagete kufufu. Chumi akiyiye katulabe leero. Gagga nnyo bambi. Soka kuweereza musakinzeeko wano CEO. Kasooka aweereze eza betting gwe basibye ne Chumi.
Tusooke tulabe. Kawedemu. Abagagga tayogera bingi kati asirisa asindike ssente alyoka ayogere. Mukama nkwebaza olw'okungongombolangako abasajja abagagga yadde nga tebalina looks. Chumi tonyiza omugagga. Chumi soko ofunesereza bbiiti. Omugagga taba n'atunula. Chumi omugagga taba n'atunula. Oli akugambye akolagira. Aga akola ttalazo wa ku malaalo. Nzanya nagambye ttalazo wa ku malaalo. Agambye giraasi. Ebya ssente nga bivuddeko takyanyiga obadde onyiga luli remote ssebo kiki? No. Mukulu ssebo sokola ekosene za betting gigosibye ne Chumi. Towoza. Kakati enesimu wenjijjako gundi live ejja kuvaako. Ogenda kukoma ogenda kukuzzaako. Kasooka kusomera ennamba. Soma ennamba agiwandiike ngenda muzzaako ng'amaze okuteerako. Nsome ennamba. Ate tokuba. Uyina essimu ey'okubiri. Eri 07 59 37 Dabu nozemba nsomye. Ya zisome awo ndabe. 075 93 7 okomye. 33 31 asatu mwemu ereta Esther Kabuga mugagga manya sweet asatu musa wagisuusa okuva mu Namika. Nagikyusa Namika nga bannaye ayomba. Ennamba ogifunye? Yangifunye. Omuterako kati? Kati. Oveeko bomuterako nga kwoli? No, njagala kozesa essimu gye ndiko kati. Kale ogenda gyonkoleko. Naye sokolidde Kabaata. Omukazi gwempereza ssente zina njagala tanjagala. Seno omuweereza omugambi bw'ayiwaako okunywa kabadde mu kakopo. Zino za beti mugagga omuweereza emitwalo 10 ak'okunywa n'akayiwa. Kyantamya abasajja. Chumi. Nze ndi mugwere. Omaita abagwere? Bannange. Abagwere nja kubalabira ku ggwe. Omaita abagwere? Mbamanyi. Abagwere be basajja abakyasinze okubeera n'amazima ate be basajja abalina waaka. Kitegedde. Kati tulaba amazima go. Ogenda soko muweereze ngenda kukuzza. Tulaba amazima g'abagwere. Kiwedde Chumi nkwagala nnyo nvaako naye omutima gusigadde. Tosiibula ogenda kudda osiibula ng'atagenda muwa. Okomewo kati osindike request kyodde. Osiibula ng'atagenda muwa. Odda nze ngenda kukuzzaako wano mpereza request. Kiwedde. Okay, kale katulabo baakomawo. Gye emitwalo 10 gibadde gya betting waabwe gwe basibira 10 agambe waayiwaako okunywa nga mwekali ng'amuwa emitwalo 10. Simanyi oba akomawo waba takomyewo aba atulabyeko nnyo. Mbadde mmanye agenda kumusuubiza kumuloga. Tamusuubiza kumuloga. Ndoza tuddemu tunoonye omulala 10. Funayo ku musajja omulala njagala ng'oyo nga alina ebyobugagga byakulembera bingi bwakulembera abayimbi abagwere. Bajjo yamugamba abayimbi bo bonna bagenda yimba ku stage kyajja kya ne mukwano gwo Loni akutumidde. Mukwano gwange ki? Loni wa gladiator. Manager Loni kwali kuno. Buyaawo. Oyo nalina okugula table namba ya show yange emitwalo 5 era nakirowoozezza nga njana mukubira leero. Anti muyimbi. Loni ayimba naye. Alina nnyimba empitirivu waliwo luno olugamba. Wakula omumwa omunene ogenda ovuma abantu. Tamanyi nnyimba za manager Loni gladiator nze muyita manager. Ye managingako King Fa n'akuba hit. Zimanyi yansuubiza data wano se obwaka bulala. Loni da great. Bwe Kabaata nze ndi mu kuvuga ngenda ku mulimu sobola kuteekako gundi video.
Ukitegedde? Kabaata otaddeko Nsobola watu boda. nedda ssebo. Nzija mu baddugale ennyindo sibeeramu. Mu banyogo g'amatu siriimu. Sebo ogaya mayirungi ogaya ki? Ndya chocolate munnange. Ebizibu bye nafuna eno. Chocolate bamulya batyo. Ero gwe. Waliwo teesuutya ssebo. Sijja kuteesa kubanga wampeereza request naawe. Tunoonya musajja wa Chumi atogamba tojja kuteesa ate wampeereza request kati so what? Sente namba agitutte ku mobile money eri wansi. Katulinde naye simenti anaddamu okulabika. Naye agambye abagwere tebalimba katulinde tulabe. Katunoonye wano. Azoke tukuteereko alayo omuntu agenda okwasaganya Chumi wano anti ali wano tulabe. Twagala omuntu ng'osobola okujja mu vidiyo. Bw'oba omanyi tofollowing account yange request yo gye wampeereza gyeggyeko wekka. Nteekako banfollowinga. Mr. Kabaata David. Kale ssebo naawe gye baleka America today. Oli mu America ssebo? Ndi Amsterdam Chumi njagala muleeta mu Sama. Saako kamera alaba amutwala mu Sama. Asooka atume namba muteereko ssente. Oba nsooke nkusomere yange. MTN. Chumi talina MTN. Nsomere yiye wampanga. Oteeka kuno njazimuwa. Wangi? Nsomere MTN nkuteereko. Nali Chumi talina MTN. Wanatera akunze ku MTN. Kale 073 073 54 Abachumi bwatumula. 35 7 Erako. Kale katulinde Chumi olaba obutabala MTN wogera okufiirwa emikisa gy'abasajja. Kabaata bw'amala okukolako ateeke kuno. Kati kambuuze. Kasindikidde Kabaata. Kati asoose kati. Musajja agambye some MTN obadde togirina n'agamba nze nsome MTN aziweeze kati mukisa gubadde gugo n'ogufiirwa. Anti kajjo wano ayogere nti aziwadde ggwe aziwadde nzi. Kati Kabaata we tutuuse. We tutuuse tuti. Akwaliwo yakyagenze mu poozi. Twawudde. Ali akajja yeeyogerera oziwadde Chumi oziwadde naye ajja kwesalirawo. Calvin Kayanja nno oyinza ogamba naye agenze kusindika. Yalaze waba yeepoozi. Kusindika butabo agenze butabo busigako bulu. Bulu muvu. Wakafa. Omusajja alinamu kasente bamuleese banaku bakagenda Bulaaya. Omusajja ali mu Amsterdam ssebo bamu ku bagagga b'omu Amsterdam oyo mumanyi mbeera nnyo naye wano ku live. So musomere namba yange nkoleko ndi bubi. Ate ndi bubi oyo waali awo mwegambire. Ereta katumba Zirabe wano zituuse. Oziwadde Chumi oziwadde ani wamma? Nziwadde ggwe. Chumi agambye talina MTN. Yamuwa olulala. Naye anziza nkolako. Kasitange namuleeta mu Sama. Ebo sindiko atindikira Kabaata ekyanga kyasi. Ngenda ziteekako nga nvudde ku live. Chumi lwaki kati Fred wamukyaye. Chumi lwaki obumaba? Oba oyagala kukola bwenzi. Kabaata tulage message bajja kusindika emitwalo ebiri tuwaana omuntu. Newe kuba mutwalo mbadde sigwina. Wamme wava katono wava n'ekinene. Omutwalo mbadde sigwina ssebo gukola kyamaanyi nnyo akaguli ekyemisana n'ekyeggulu. Naye kamba weereze ku ssente. Weereza Chumi. Kanzirayo mukamooli Chumi anoonya nnyo ayagala kunkubya musajja Fuleka nga mukwano gwange.
Kabaata kudda ate omwana wuno Uganda Times okate wamane yanziza Uganda Times akozeeko agenda kunguza ettaka liri wali kumpi ne faamu yange ate uyampadde n'ebirabo ndabako mubadde mwogera kuyiga Sharifu mulabako anaweereza request bawa Chumi bawa Chumi bambi babuuza nti omugwera akomye omugwera alabika alimbye Chumi agambye omugwera talimba naye alaka amulimbye mugwera eriyo omugwera ayinza okugaba emitwalo 10 Kabaata naawe oyimye omusajja jasi amanyi abantu abakolamu ebyo byayogedde musajja agambye akola ttalazo ku malaalo nakuweereza sene yagambye girasi yagambye ttalazo ku malaalo so munzikirize ngena mu bbaala kati kukola bwe musi kangende nkole tujja kuddamu enkya kubanga kati I'm so lazy bbaala yawa gy'okolamu obwemusi Nakayenga Evelyn ogambe onoonya musajja ajjako nawe Kabaata anoonya musajja agenda Nyancha anoonya omusajja toleete n'ono mugjeeko yangu ku live muleete live siri mufumbo neba ne Chumi waki tonjagaliza oveeko tomungala sina mukwano nze nako kuleka seeko kamera olabe seeko kamera Nakayenga saako kamera ama balabiki banoonya guli Nakayenga nze baba mu byokwererejja twefunire wano Nakayenga wane Kabaata monze present anaye Chumi anaye gwe nnyabo naye tonja mukazi muveeko eze kunoonya nze wenna weeyerusa omanyoko Katonda Chumi takuba nnyo kweyandetedde okuyambula otya okakasa simula ku kamera ndi mu kamera simula gisimule tolanga kuliko olufu simula ku liiso lya kamera Chumi leero nina sinnamugulira lingiraiti ngenda kugulira lingiraiti thank you kale Nakayenga obeera oyagala musajja yengalawa kasanga tigaya load some namba yo nkuterekeza lingiraiti 07 37 14 07 chi 07 37 14 12 thank you bagamba obeera ku live aha yagenda kuterako za balubu enda kufumita nembwa yesigama ennyama oyagala musajja alabika ati oba omufunye yono Kayanja tuve wano anfunye tomulabisa nnyo bayaayi bajja ku muntu walako anfunye wama naawe ofunye Kayanja kiwedde kiwedde ate tetonadda ku olwo oli singolo ndi singolo Kabaata ono omuwala abeera ku live neggula okweyambula yabadde ali ku live nga yeetunda ibadde mukama Katonda Chumi wabadde ku live ya chicken tonsuula katale naawe nkasudde twabadde ku live ya chicken tolimba nsi akati mbuuza Calvin Kayanja ogenda mwagala oba nedda nja kumwagala kasita aba n'ebisenzo byenjagala ansanze ndabika bulungi ayongereko bwongezi oyagala bisaalizo ki Moses from Canada how are you doing my friend Moses ali bulungi bane Moses ali Canada yo mukwano gwaffe nnyo wano oyagala musajja alina bisaanizo ki andabirire kuba nsanze bulungi buli kimu buawutu obwo tebugaana bushopingi webitu alina abaana nenda kutwala wa maama lususu nteekeyo ssente bizigo jengayo byabwe byanga nasasudde dda
Tuminga munakunyiza. Bukawaka. Anti abasho. Anonyana. Akuba kosho. Mulufu. Ewa mwesima mulimuweza. Mulimuweza. Lwachi we mutinga. Kale, kati apakala kunakia nyama. Enamba ya Kabaata. Kayanja akaba mulimesa. Nyabo. Hello? Nyabo. Hello? Tukuwulira nyabo. Hello? Tukuwulira ng'oli mulufu eyo mulimuweza. Chumi wasiri wala. Esimu bwe buzibu. Mungulireyo ka iPhone. Esimu bwe buzibu. Ekira toddamu message zange wasiri wala nakugobye. Sagala abantu beeraga nnyo. Esimu bwe buzibu. Ne Chumi ayagala simu nawe oyagala simu munaakwataga. Ngenda bakolako mwenda ngenda bakolako mu Chumi sijja kugulira simu. Thank you, darling. Ngamba ngenda kukola. Tokotambuze kamera tulabe wakula simbe simu emirire tulabe. Mukamala okwambala. Katukulabe nga buli musajja ategere kyanaatwala lwaki oyambala. Oli mwerere toyira wadde kakuye ku mubiri. Mbale sambadde. Oli mwerere wansi wadde empale. Katulabe bulabi wansi tewali ttaali. Olimba nga ndaba waiti tawulo. Chumi oliyingiza ki wano. Chumi yena amaaso galuwegali mwalingiza eri wansi alabe ekiryo nekyo. Queen Bella oli otya n'abakodo Queen Bella mukodo nnyo nno munnange simanyi ki ekyatuka ku Queen Bella Chumi. Sente zamuggwako. Ni abalamba mbawulira mbu abakolako atiirika naye nze Queen Bella yannema. Kabaata ono mwana tulina omubuuzangako mukwano gwaffe. Ani? Ono gwe nagamba Judy alina ka flower girl bw'oba buwojje lwabuyita flower girl. Ye oba Judy sindika request nzire musome DPA ya pink bambi omwalo yatugobera okuva gye tutandika paka we tuvaako. Ali so very positive bambi she's in reaction. Engalabi nkutumiddeko muganda wange. Ngalabi waayo. Nja kukola. Tulabe. Kyuka. Nenda kufumita n'embwa yeesigama ennyama. Kyetoofu ndi ku mulamwa. Get the dollar. Mumanyi you get the dollar. I love you so much my sister. Soko demo stuke soko deyo waguza isi tulabe. Bibi tumukoya. Netanga iPhone era go. Kufayo. Isi nditenja iPhone 2. Thank you. iPhone 2020. Malo kwetega. Esimu egudde damoji teleeze. Esimu tegwa mudodo. Chumi. Kasuka linda katova awa soko linde kosoke tugaziye mtulabiwa. Nange. Ate Kerovini. Ndi kumulamwa. Tambula angu jeno ku kamera weri tambula mujja kamera weri tulabe. Salimandeka. Jangu gisembere ddala fika giretere ddala ku kamera. Njirabi mwedi. Yuse mabega. Chuka mabega tulabe. Turamu got his style. Akakabina kabate kakuunya nga mdabe ekintu. Andage Chumi. Nja kukola. Jamwaka pale. Why? Usiye gwe onesiye gwe arazaba baby. Ono siye modulo yo. Ali Chumi tulage kyo singono omukyala. Chumi situko tulage kyo singono omukyala. Kati nyabo. Ono omwami akukwana Kalivini Kayanja akola passport ez'ebicupuli. Takukwana n'okukkiriza.
Chumi situka otulage kyosinga ono omukyala. Okuyimirira balinako kulashi oluyimirira nga banzijako. TikTok sigitukasa omuwala apozingira mu kamera ng'ebijjako. Etidde ensudi. Etudde ensudi. Kayenga alina omugugu gw'enkudi. Naye ngenda okugukusesebulira. Sigwa ina sirimu olulya lumu ng'akoze. Chumi. Agaraga ngaino omugutogomoka. Ne nakayenga ojja kuddamu wereza request toddamu kola zi pose ziri ono yeroni oli motive speaker Kabaata asiyo Kabaata esebo Kabaata esebo mbadde nteesa lwaki Kaluvini Kayanja tebewasa ne Chumi nga bakwataganya agagambo anfunye Nakayenga Nakayenga agenda kuga mu lunaku lumu Chumi bwagambye ana okumufumita n'embwa yeesigama ennyama ono gwembadde ng'amaleja loni wa gladiator naye gwe badde ogamba luli si kyekyo ye muyimbi omunene ku posita yange ku show yange ye muyimbi gwendesa omunene alina akayimba wakula omumwa omuwanvu ogenda ovuma abantu yono loni gwembadde gamba wa gladiator ye yamenyeka omutima olw'okuba oyina ekitulina semena ya gama nga king for my king for yayimba simanya yayimba shi king kokonyo loni yamubbira oluyimba n'alumusasulira n'amusasulira video ne wasula munnange olowooza omulenzi yamwefuulira kaakati loni gwendesenga omuyimbi omunene ne musabwe sooka oleke Nakayenga era loni ono wamanija owa gladiator agenda sasula tebe emitwalo aga si kyo manija loni bwe kiri kiwedde kati genda mu maaso lwa mushana nze nziza kulaba bebi wange gira mu video bebi wagire mu video yawo watudduke ajja mulabeko bambi agire mu video awama alina abaana toni ontandiseeko bubi nnyo alina abaana omusajja alina essente naye mukyala wa Calvin musajja alina essente naye mukyala wa Calvin Kayanja yagamba none teweetega Nakayenga nja kugumiikiriza muzeeyi gira mu video bakulaba sina buzibu nze negira mu video bakulabe vayo bakulabe tetulina masannyalaze tewemula naye akirabye muzeeyi Kabaata esebo ng'ombuzeeko nnyo sebo gyetuli kuwasa Nakayenga tugende e California ku weekend tulye sente it's okay darling gundi bagambye bamudeporting ani embweyo Kayanja bagambye bamudeporting bitambula okulakoba mukazi mu nokisi ojja totulaga amabeere nkulaba otandise kiki kwebaka katukufunira omusajja lindako abasajja bajja loni ate omuwala omulemezaako nnyo gwe nyawulo baita omula Calvin Kayanja ajja kukubira edda sooka oveeko tujja kukuyita oganye tulaga ebisambi empozi watulaze Calvin ajja kukubira lwaki owala n'omuntu wange kale ndeesa omwami wuwo yali awajja Kayanja ani ka Chumi ombandi emmere enjala ennuma nnyo nnyo Chumi naawereka obwedde oli mukuli kalogera kuddamu kulya buuza loni wenzija ku gladiator tebampa ebintu by'okumukumu chipusi ate sisasula nze loni yampa gundi bagiyita batya relationship sisasula mmere nze mbeerawo lwakulya buli tamala ogenda ne Nakayenga ku imo
geno kwasaganya Nakayenga ku imo. Yako nawe. Azuke malo mulumba ku imo. Kayanja. Gwe Calvin Kayanja lindako. Kayanja agenze ku imo muleka agenze kwasaganya muntu we. Agenze kwasaganya. Neba nange Kabaata ngankyuse. Kingolola laavu kikiyo. Njagala musajja wa kuzina. Laavu ennuma. Kulira njagala musajja wa kuzina naye. Laavu ennuma Kabaata. Kabaata wajjonne bakeko. Awajjonne bakeko. Takufunire wana mwetegefu. Bana ali mwetegefu okutulira Chumi. Saako request tandike tulabe. Aliranye ekibuye. Una ali mu laavu etagambika. Bobo manyi to following live tompereza request zo basijja kussa ku live. Live ya bikisaako bantu bange ban followinga. Kabaata. Saagala muntu ampereza bulawo bwabi muli buweereze nnyoko. Amma Kabaata kankuwe enkofiira manyi we nnyiga ntabuka. Nga baagi ikuwa kyo. Chumi na abantu bawe ku kitiibwa omuntu bakuwa akamulise olina okwebaza. Jakka kuddiza tompa bumuli bwe ku mannyo. Tompa bumuli motherfuckers at Insinuax mazi. Tamumpa bumuli Kabaata nfunye omusajja njagala kati nnyimye. Sajja wuya jja. Oteeke mu video ate nagane nakati nkaba kanyiga wano. Kabaata kana nteekaawo. Kano kaba kanyiga si kaba kanyiga. Anji Kabaata. Chumi wuyo saako kamera Chumi akulabe. Saako kamera bajjoko baani bajjoka teeka ku kamera olinga amata. Misina kyemwagaza alinga amazi. Olinga amazi ga nnyoko wakalya wakakombe amatako ganna bakyalawo ku kyalo kyo. Amasaako omulala nze Chumi seeguyawo oba nzina batonzina bireke. Nange mpa pozi nze mpa kofi. Kandi baby wuyo atuwadde nina bwendese wuyo nkakanyama nnyo ye. Kabaata. Wanji defector. Eyo kyekiganye. Tuli defector saako kamera defector wamma. Sina masanyalaze. Bila masanyalaze. Kabaata. Kandi. Kabaata. Wanji. Nakayenga omuzinyi w'ekimansulo. Kayivini Kayanja agenda omukolako. Nakayenga azina kimansulo. Kugundi. Sajja Kabaata kijjeeko. Owaye katulire kyayogera. MC. Masanyalaze gwonjo kulinga amatako. Vako. Chumi olinga Chumi ulijalo anaita unasi kusa. Chumi guloza gunamanyira buli muntu. Buli mu gunamanyira. Gutunulange gungunuku. Man, nyoko Chumi ogumazi. Wamma Kabaata. Wanjisebu. Nakayenga azina kimansulo ku Ice Hotel egayaza. Omumanyi. Era Calvin Kayanja agende Javane malaya ye bamuyire ire kati Calvin Kayanja tayima. Ya katata agenda mukola ko kira yepika wepisi. Nakayenga oli wajango nyonyole ensonga zino ddala kituufu zira kimansulo. Aliwa ajje. Kabaata nze simu yange ogimanyi terwana ntalo. Njalwana nga nguze simu empya. Jawo ogumu ogunene kulinganga kero y'embizi. Jawo ebiyindo kisirani mesijambwa. Sunulanga ekikulekule. Olinganga ekikulekule Chumi kumanyoko mesijambizi. Oyasanga buli namanya kwa nyoko oguma kwa kero y'embizi kumanyoko. Ebiso bikulinganga amabwa. Kirabo oluba. Ekinge kibaye kya muwogo kumanyoko mu capital letters. Tabe ekimwa okiteka kugumwa ogumagona kujja mu kikoba n'omundi gumu ogumagwako ne guola kirabe kiringa kilo y'embizi egaze mulanga olubobbo olinganga gwe Nakayenga olinganga olubobbo bakusasudde buli alive n'obeerako mbu onoonya gwe yawukuuka
Wano ozina ebimansulo nogira moto olusololo. Asha sagalo yonone gundi yange ni Asha mulamba. Owulira. Osinga kyebinyeko manyeko. Asha mulamba sagalo nsiruwa yako linga akagatte ettako musajja gwe. Gwe mizi waliyo Asha ayogera ebigambo ng'ebyo kumanyeko gwe Asha ayogera ebigambo ng'ebyo. Owukuuka wano wajja ku stage mu kimanso kyalegaza ku hoteli n'okuba olusololo lwonna luddugavu nnyo luddugavu n'okuba ekimansulo n'ogira amazimbo ogamba nti mazzi kube musulo gwali musulo kumanyeko gwali musulo yakusasudde mugamba ayongeremu kasente nova ku gundi nova ku ice hotel nojjowane wano ku munaana waliwo ka kilabu bakayita gundi bakayita sima bakayita bata lakisi ku lakisi nozi nawe ebigundi awo ku lakisi awo ku munaana awo mizi mu capital letters kumanyeko awo ku lakisi geyaza nawe notegobudako kali mukulu gundi kyekyo kunyinziza ku mukazi ono mukazi wattu bulive abirawo mbw anoonya kati ogeze guyana Calvin Kayanja kumanyeko mugende mufasirimu wamwe muva omudi gumu kumanyeko gwe guwabina ntovuddawo zempererwe wano ku gundi wane wa Diana ku kakirabu ka Diana wano ku ka Diana nawe nozinabo kimansulo bakugula 5,500 kunya oya kusasudde alabye ennaku ajanguze nkuwezi kumala fine Bangladesh toyina yadde bibiri oli awo kola kozi wa madaya munonya olina obutakuwa kumanina bwilive nogera bambononya bwilive nonya ogera kusikira naffe birwadde kamanyako Yoga babera kula live nyingi nganonya abata nga tannafuna kati Kabaata olowooza ni live yesose oyo mbwanoonya eyo yesose eyo sino ogameno yesose eno bwilive awuza mbonoonya bwilive mbuze nnoonya alinga ng'ekituli ky'emmese kyokka we gonyo yawuukuuka oyo gw'olaba nkusekeredde wane badde kati wafuna Fred oliyo otya abba wa Chumi yanze Fred ate kati wali awo Fred wali mulabi badde nkugamba zene simu yange Kabaata towulira sijja kkiriziganya n'abantu kunvuma nga jjukira ze mbasobola kumuddamu mbasi byagala ate n'obawagira ate ng'omanye